Kawempe bwetwogera kati awuuma ng'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amaze okuba nga atuuka mu bitundu eby'e Kawempe. Ne baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'okubategeeza nti President elect Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amaze n'atuuka bulungi e Kawempe, era ababadde balowooza taatuuke, manya nga taatuuke, twongera obajjukiza n'obategeeza nti babadde namuntu mukyamu. President atuuse mu Labadaba Style. Weewaawo poliisi etukyankalanyiza, poliisi ekubye abantu, poliisi ekubye abantu omuko ogubalagala, poliisi ekoze abantu effujjo, ne Katonda atubeeredde mulungi, President n'atuuka bulungi.
tukyokosanga buli ssaawa. Tugende tufiire awo sharinga live. Aba basajja bwe tugendanga okusirika nga batucokoza tusirike nga batucokoza ye wamma kyawedde dda suzi nno ojja kugwa oba tolina sitamina tula wansi ekkubo ligale naye oba sharing live kamera gikumireko nga kweri screen recordinga buli kimu ekigenda okugenda mu maaso. Abasajja bano batugobye bwayise ne tubaviira ne tujja komamboga ate komamboga batulumbyeyo kukola tukamba bannange buli we munatya abo abasajja bagenda kutya temukoma okukomya okutya abo abasajja gye bagenda okukomya obutakutya nze kangabulira amazima bule tunatya polisi ebweka tubalako nonsense buli we tubatya bagenda tukola ebintu ebyekisiru nze mbabuulira ono nalukola bagenda kweyasimbula byuyo Nasemu bakadeo Sakobe
tiya gasi agenda kunyooka akajeeko essaawa yonna Nalukola agambye munzite embeera bweti bweri gwe aliko ow'Omukisa TV embeera egenda